Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Bikira Mariya gy'ateesammula. Ayi Mariya, kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange. Nkusitulira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma nzibiranga omuddu wo obwo. Abalangira n'abambejja b'obwakabaka bwa Katonda. Father Martin Ssemanda nze mbalamusaako ennyo nnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristo. Mu nnyenya yaffe eya wiiki eno, kiwe buwi kadde ye munyenye yaffe eya wiiki eno. Mikwano gyange mwenna, nze muli nzikiririza ddala nti buli omu ku mmwe abawuliriza nga nange kwontadde abawuliriza munyenye eno, oyina embeera gy'oyitamu naye nga muli okkiriza nti olunaku lujja kukya lumu erikyuka. Biyinza okuba nga bulumbaganyi okuva omulabe Sitaani bw'obadde osabira ebbanga, eyinza okuba nga ngeri boosi wo gy'akuyisa mbambi gy'okooye, eyinza okuba stress, embeera ya stress nga yo stressed up. Biyinza okuba obulwadde ng'obujjanjabye osabye, oba oyinza okubeera embeera endala yonna gy'oyinza okulowooza ku, naye nga muli okkiriza nti olunaku lumu ojja kugivvuunuka, ojja kukiwona, ojja kusobola okukivaamu. Kimanyi nti ebisuubizo bya Katonda bingi tubimanyi bulungi ebiri mu Bayibuli. Ebimu ku byo tibw'onoosaba ng'onneesiga nja kuddiza obulamu bwe wafiirwa, tinja kugobamu omwoyo gw'okutya, nja kukuggya mu bugumba nkufuula omuzadde, nja kufuula mukulembeze wonna w'onoolaga so si mugoberezi, onoobeeranga muganzi, onooganjanga mu kyalo ne mu kibuga n'ebirala biyitirivu nnyo ebisuubizo bya Katonda ebiri mu kitabo ekitukuvu. Wabula ekiyinza okuba nga kikumalamu amaanyi oba oliawo, muli ng'owulira nga weegayiridde, okikoze mu kukkiriza, naye olaba nga tulabawo njawulo era nga tulabawo nkyukakyuka yonna ya muggundo, olaba nga tebinakyuka. Ekyewuunyisa era ggwe ky'oyinza okuba nga tomanyi, kyekyokuba nti luli bwe wakola essaala eri ng'oyimusizza okukkiriza kwo, luli bwe wakola essaala eri ng'oli serious ng'oyimusizza n'okukkiriza, ensibuko ewasibuka embeera eyo, ekizibu ekyo yatemwa oba yakutulwa. Ensibuko y'okutya, ensibuko y'obugumba, ey'ekikolima ekyo, ey'ekirwadde ekyo, Omukama yagitema dda luli bwe wakola essaala ng'oli serious era ng'okkiriza ddala nti asobola. Oyinza okuba okuba ng'olaba ebbanga liyise ne ku ssaawa zino tolabawo njawulo, era nga bwe nkyogerako olaba ng'ekyokuzzaamu obuzza amaanyi ti Father Martin atuzza mbuzi oba nzizza mbuzza maanyi, era nga tewali bujulizi bwonna bulaga nti waliwo enkyukakyuka yonna ku ekyo ky'obadde osabira. Era wano abantu abasinga bwe baggweeramu amaanyi. Wabula kino nsaba okiwulirize bulungi munnange, waliwo akaddaako akateekeddwa okubaawo w'oyinza okulowooleza nti oba ggwe Omukama takuwulira, oba essaala zo tezikola bukozi, nti oba Father wange gwempa noveena zange tazisoma, nti oba ebitambiro byempaayo Mukama tabiwulira. Ogenda okulaba nga gw'osabira ave ku muze tewali kikyuka, weesabira Omukama akusumulule tewali jegerezi kyakusibye, nga tutolabawo nkyukakyuka.
nsaba owulirize bulungi mukwano gwange. Because of your prayers and faithfulness to the Lord, what has been feeding those things has been cut off. Because of your prayers and faithfulness to the Lord, what has been feeding those things has been cut off. Kungulu, embeera eyinza okulabika ng'ekyaliwo. Wabula wansi emirandira gyatemwa era gyafa dda. Emirandira gy'ekirwadde ekyo gyafa dda. Ogwo omuze emirandira gyagwo gyafa dda. Ogwo omwoyo gwagenda dda. N'ekyo ekikolimo kyagenda dda. Kungulu kyandirabika ng'ekikyaliwo naye munda nga kyasaanawo dda. Olw'okuba mu bw'omuntu bwo ne mu magezi go tonnalabawo njawulo, towubisibwa kulowooza nti tewali kigenda mu maaso. Tolowooza nti Omukama takuliiko, nti essaala zo tezikola, teziwulirwa. Kiwe buwi kadde. Munnange lumu Yesu aba ava e Betaniya ng'ali n'abatume be bambi. Njala ebaluma, bakooye. Kati munnange alengera omuti omutiini n'asembera we guli afuneko ebibala baba balyeko. Okutuuka ku muti nga tekuli yadde ekibala ekimu. Kino Yesu kyamunyiiza n'asunguwala, omuti n'agukolimira. Era n'agamba nti teri aliddamu kulya kibala kiva ku muti guno. Wabula bw'ayogera ebigambo ebyo kungulu tewali kyakyuka ku muti guno, ekiraga nti waali waliwo ekyenjawulo ekyali kibaddewo about what he said. Omuti gwasigala guyimiridde, ebikoola nga byenyeenya era nga byeyagalanga bulijjo. Kati awo nkuba akafaananyi ku kyali mu birowoozo by'abatume abaali naye. Nkakasa mu bo bangi balowooza nti Mukama waffe takyalina maanyi gakola byamagero nga bulijjo. Kino kimulemye okukola. Kirabika amaanyi gamuggwamu. Jjukira bano baali bamulabyeko ng'alagira amaaso g'abaamuzibe ne gazibuka, ng'alagira omuyaga okukkakkana ne gukkakkana, ng'alagira abalema okutambula ne batambula. They had seen him doing so. Wabula ku mulundi guno tewaaliwo obujulizi nti kye yali ayogedde kyali kigenda kutuukirira. Omuti gwasigala gulinga bwe gubadde. Naye ekyewuunyisa enkeera abatume baba bayita mu kkubo awaali omuti ogwo ogwogerwako bagwe mbadde njogerako waggulu, bagenda okulaba ng'omuti guwotose okutandikira wansi ku mirandira. Guwotose. Yesu bwe yakolimira omuti guli, tiwali kyabaawo kungulu mu kadde ako. Wabula abatume kye bataamanya nti Yesu olwayogera ebigambo ebyo wansi emirandira ne gitemwa. Oh, I love that. I love the way Jesus handles situations. Ye olwayogera ekigambo ekyo olwakolimira omuti guli wansi, it was cut from its source. The tree was no longer connected to the source of its living. Jjukira, kasita emirandira gitemwa oba gifa, omuti gwonna guba gufudde. Naawe baali bayimiridde nga balaba gulinga omulamu ddala, gwali gwafudde dda. Guyinza okusigala nga gweyoleka ng'omulamu, ng'ebikoola bitinta, but it's just a matter of time when the outside catches up with the inside. Just a matter of time when the outside catches up with the inside. Okiwa buwi budde ogenda okulaba ng'okuvunda oba okufa okuli munda ne kungulu kweyolese. Mukwano gwange ekirwadde ekyo kyalirabika ng'ekikyaliwo. Obulumbaganyo obwo bwandirabika ng'obukyaliwo, so nga wakola dda essaala bambi ey'amaanyi. Omuze ogwo gwandirabika ng'ogukyaliwo. Embeera eyo gy'obadde osabira ng'eringa etannakyukako wadde. Osabye, osiibye, nakati oli mu kisiibo, owadde ekimu eky'ekkumi mu bujjuvu bwakyo, owaddeyo ebitambiro, osomye ennoveena, naye olabanga Katonda atalina kyakolawo. Katonda yakikola dda oba ali mu kukikola.
kati era emirandira yagikutula dda oba ali mugikutula kati. It might still look alive, but when you look at the roots, it's already dead. It's just a matter of time before the outside, as I told you, catches up with the inside. Gwe kiweebu wikadde ogenda kwewuunya ng'ekyo ekibadde kikukaabya amaziga Omukama yakikolako dda. Emirandira gyakyo yagikutula dda. Nga ne waakubadde kibadde kyeyoleka ng'ekikyaliwo wansi kyavunda dda. Ekirwadde ekyo, ekyoyo ekyo, ekibeera ekyo kyali kulowoozesa nti tekiyina gye kiraga. Olwo nno naawe baba mukazi wattu n'oggwamu amaanyi nga kyagala okukuumira mu kutya ne mu kweraliikirira. Just change the perspective and believe that its roots have been cut off. It might still be having green leaves, yes, but don't be discouraged. Don't be discouraged, my friend. Omuwandiisi wa Zabbuli 75 kyava ayogera ku Katonda gw'asinza nga Katonda asaanyaawo obuyinza n'enteekateeka z'omubi. A God who cuts off the horns of the wicked and increases the power of the righteous. Kiyinza okuba nga tekinnakutuka kati, nga tekinnasaanawo kati, naye mmanyi ti olw'amaanyi g'oyo amaanyi g'oyo gwe wakoowoola mu ssaala gw'okkiririzaamu gw'obadde okaabirira kiri mu kunafuwa buli kaseera. Oyo gw'osabira Omukama already yamutandiseeko dda. Embeera ey'Omukama yagitandikako dda nga tunnaba na kukiro tomanyi na kumanya. Na kyonna kye kiri kyatandika dda okuwotoka okuva ku lunaku luli lwe watabuka n'oweegayirira n'osiiba n'okiwaayo eri Katonda. Kiwe buwi kadde. Kiwe buwi kadde. Kiwe buwi kadde. Tulyesisinkana ng'oweebuukiza bwebuukiza mu bbanga nga jjanzi munnanga olw'essanyu, anti olwo ng'ogenda okuweera Katonda obujulizi olw'ekyo ky'obadde tosuubira. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Mukama bambi abeere nammwe. Katonda omuyiza wa buli kantu Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu abawe nnyo omukisa.